Ekinyolankoto mu ggwanga lya Ethiopia kyeyongedde nga ne wetwogerera embeera ekyali ya bunkenke olw'abantu abawerera ddala 52 okuttibwa olunaku olw'eggulo ate abakunukkiriza mu 4 ne bagenda n'ebisago oluvannyuma lwa poliisi okukuba amasasi n'omukka ogubalagala mu bantu ababadde bali mu kwekalakaasa okw'emirembe nga basabira eggwanga okutebenkera mu kibuga kya Bishoftu. Okusinziira ku Ssaabaminisita w'eggwanga lya Ethiopia Haile Mariam agamba nti abantu bano babadde bategese okwekalakaasa okumala akabanga okuva emabega yonna era abavubuka b'obubinja obuli ku ludda oluvuganya gavumenti be batandise okukuba poliisi amayinja n'amacupa olwo nno nayo n'ebaanukula n'amasasi nga kw'otadde n'omukka ogubalagala. Okulwanagana kwatandise okukakkana nga abeekalakaasi batandise okusaakaanyiza waggulu nga bwe bagamba nga bwe baagala emirembe n'obwenkanya nga bakoze akabonero kaabwe ak'okuwanika emikono ku mutwe akalaga obutali bumativu. Okulwanagana kuno kwatandika mu Novemba w'omwaka oguwedde oluvannyuma lwa gavumenti y'Ethiopia okuvaayo n'enteekateeka z'okugaziya ekibuga ekikulu ekya Addis Ababa okutuuka mu kika ky'abantu b'e Oromia, ensonga abalimi b'e Oromia gye bataasemba nga bagamba nti gavumenti eyagala kubasengula ku ttaka lyabwe nga tebaliiri kyokka ng'ettaka lino lye lisinga okulimwako emmere eriibwa bannansi b'eggwanga lino. Bukyanga okulwanagana kuno okutandika, abantu abasukka mu 200 be baakafa nga n'abasinga okuttibwa be 4 abaafa mu Juni w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 16. This is Kingdom TV.